esaddaaka ku lw'ebibi by'okoze eki by'olina waleetanga mbuzi meka 2 emu bagisalanga emu ne bagita neyeetiika ebibi byo n'egitwala eyo mu ddungu kati Azazeeri yavunanyizibwanga bino ebibi kwegamba ye Azazeeri bibi byonna bimwetuumako bwetuumi kati tumuyite ki malayika yagwa yes naye yagwa Sitaani yamusangawo already okitegeera era Azazeero enfaanana ye eno waggulu mutwe gwa mbuzi wano bode yaki ya muntu ebigere wansi bya mbuzi era bw'oliwulira abanga munsi y'omwoyo oba ng'olina ekirooto ng'olose nga waliwo owalabye omuntu naye nga mutwe gwa mbuzi manya oyo Azazeero ate oyo mukambwe kubanga ye avunanyizibwa ku saddaaka zonna kaabe Sitaani alina okuyitira wuwe kati mwe mulowooza Yesu yali ku missoni emu yokka Yesu yajjira wano missoni ziringa nnyingi nnyo naye missoni yasooka okukugula n'omusaayi okuva mu ebyo ebyoyo bya Azazeero by'okubeera nga otwala esaddaaka mbu saddaaka emu ne bagisala eno endala ne bagita negenda mu ddungu Mukama yeebazibwe Yesu kumanya yalina amaanyi yakwata ebino bicreature byonna n'abiteeka ku tension okitegeera kati byali bigolokose nga bimanyi kati afudde awedde kubanga biri ba spiritual singa bali baleeta ebe spiritual ebyo ebyali birumbagana bana abantu abali bata Yesu wandirabye engeri gye byali bitamye Mukama yeebazibwe naye Yesu yasooka alina okugulayo okuvawa mu kibi bwe yamala ate omusaayi gukunazeeko ki ebibi number 3 yali alina okukola ki okufuula bwedembe kuyitira musaayi gwe Mukama yeebazibwe kakati guno omusaayi gwa Yesu ate gwali gw'amaanyi waliwo ekifo Sitaani gye yalwanira eyo mu ggulu n'aleka ng'akiddugaziza we baalwanira ne malayika Michael kati nga kirina kukikiriininga nga bakikiriingana ki n'omusaayi gwa Yesu olizo Sitaani baamusuula na buli kimu kyonna naye yali ayagala kulinnya ku namulondo yani ya Katonda Mukama yeebazibwe kakati lwaki njogedde ekintu kino Kristo Yesu bwafa amagombe gakankana kwolu amagombe we gakankana Yesu okukwankana yali amaze kutonya wansi mu kizikiza tujite dynasty mu Luganda oba byebiki simanyi dynasty bubanga bwakabaka bwa obo nabo bulala katoli wabanga yali mulangira kitegeeza waliwo kabaka mwekyo kifo mweyo nsi y'omwoyo ekitegedde kati ebintu bino gyebiri oluusi ogenda n'onenya Sitaani oba n'okuba Sitaani kumbe ne Sitaani gw'okuba si yali mu kutulugunya mbadde mayiwe yawamba bonna yabawamba kati bakozi be bali under ye yabawamba kati kiringa bw'olaba America efuga ensi zonna okitegeera okitegeera kati era ekyovula ziba zijemye naye kiwandikiddwa nti ye super power ya afuga ensi zonna abaana ba Vladimir bicho okitegeera lwaki bakambwe kati uwekito wekiri ne Sitaani aba kimanyi nti waliwo oli gundi guli gusolo nago guyina guki gukambwe Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Oli otya munywanyi atwegaseeko nate kalira nate owulire bino byetukwetedde olunaku olwaleero. Osobola sharinga tanaba subscribinga kindly subscribinga mikwano gyaffe aba God Hills Herbal Medicine bajjanjaba endwadde nga prostate enlargement, ememe, hernia, asthma, ulcer, sinuses, back and joint pain, low sperm count, brain tumor, diabetes, fibroids, allergies, syphilis n'ebirala bingi. Osobola bafuna ku namba y'essimu 0706064923 ne basobola okubanga bakuyamba ku birwadde ebibadde bikufuukidde ekizibu ate bakola delivery okwetolola eggwanga lino lyonna. Aba Alpha Media bakuba ebifaananyi kwasa ne videos ennungi bakubireko nabo ku nooti 77094266. Akantu kwe kali kugasoba aba Alpha Media obuli wamu naffe mukwano gwange Mukisa Flower ngambira abakyala Justin Edu Saudi, Magi Saudi, Evelyn Abu e Dubai, Abira ekata nti mbagala nnyo ebe bale Club Expo. Otya nno Jenne mukama yabazibwe. Amen. Njagala kugamba abalwanyi bannange anti munaye tweyama nange neyama nti tulina okugulira Expo carpet wano ne AC kati oba oliyo yosobola kunegattako mu kugulira Expo carpet ne ngeno studio tenagwa tulina kuyimirira nayo kubanga yetuweereza ate omulimu gwa Katonda mugulaba gugenda mu maaso. Nze mbagamba buli lunaku ndi wanjawulo kubanga sifa ku byange nzeka naye nfaayo ne bwendabye ekizibu oba bwendabye ekituli atusobole kubanga tuyimirira. Nze Pastor Edward kuva mu Spiritual Purpose tuli wano okuweereza ggwanga abayimirira ne Charity Africa Foundation. Tugamba nti abaana bakyayagala kulya mmere bo balya buli lunaku. Tulina abaana bangi bali eyo mu byalo bali 19 side emu waliyo 9 ndala obalala waliyo 10 mu district 2. So tubalabirira tubawa mmere tubawa byokulya bamulekwa. Then tulina n'abanamwandu naye banamwandu tutera nnyo okufako bano bamulekwa. Mukama banjagalire crusade zaffe zigenda mu maaso mu kimpowooze. Mukama abampeera omukisa abawagira obuweereza bwa Spiritual Purpose. Amina. Enamba y'okusabirwako eno eba y'okusabirako oba ng'olina ky'obuuza eri 074 18 22 then 41. Mukama abampeera omukisa. Akatambi tugenda kavuga kalira gwatudde tukazeeyo ku lubereberye oba ku Nyanjula Katonda nga atonda ensi eno abasinga we tugattiraawo ati awo ali awo abasinga atujjako tukyaliwo eyo kyeje gyaliwo gikansangwa ese ya Katonda nga tanatonda eggulu n'ensi nga tanatonda nsi. Yes. Kubanga ye yasooka kutonda eggulu nga tanatonda ensi. Ensi yali kavuyo yali mixed. Oba tusomeyo ko mu Genesis ye ruberebere emu tandika ku lunyiriri lwokubiri kubanga eri kutonda ye 1. Ensi yali njerere nga yetabudde. Ensi yali njerere. Ensi yali ki?
njerere ng'ekoze eki nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi ati sokolinde Katonda mu kutonda mu lunyolo lusooka yatonda eggulu n'ensi njagala leero ntegeere bulungi kubanga gwe wabuuza ekibuuzo kino yatonda eggulu n'ensi naye nekitwala bbanga nga Katonda tanaba kutereeza ensi weeyina okola ki kugitereeza okitegeera awo tetunaba kutuuka nti olunaku we luti yatonda ki yatonda kino si kyekyo tuli ku lunyiriro olwokubiri okitegeera kati ensi eno bwe yali yeetabudde wano nga weeri kwaliko ebintu ebyaliko okitegeera kwaliko abaana b'abantu kwaliko emizimu kwaliko si mizimu emisama tugiyite ki as a fallen angels n'abaana b'abantu yes I think Adam is the first man to be created by God katata abaana b'abantu abantu abo baba abaana b'abantu okitegeera baaliwo kubanga Adam wabeerawo n'amala okuzaala abaana be ne bazaala baana era kikyawandiikibwa oba kiri mu Genesis sikijjukira bulungi nti abaana b'abantu ne beewasa ne bamalayika bali bamalayika oba bali baana ba Adamu kirabika wekityo nkyerabidde naye abaana bajja kinoonyereza kati ensene yali etabudde abaana b'abantu bo baali baaliwo babeerangawo banoonyanga ewali ekitangaala ewali akatangaala we babeeranga okitegeera then ewali ekizikiza waliwo bifallen angel umanyi Katonda mu kutonda Adamu kusooka waliwo ebintu ebyabuziba oba teyabireeta abaali bawandiika babibuuka okitegeera bw'obanka oyagala kumanya kye tuyita mysteries mu Luganda kyeki engero ezo ziba mysteries ate stories mystery era kiribu ekitu kale ebintu bibanyumya ebyo bituwe ebya wakayima ne wango ezo si mysteries naawe dani mystery kitegeeza ati ebintu esi ebyali bibanyumyedde ebya zibamu ekyokuyiga oba ekyewuunyisa kati ezo ziba mysteries naye kati ate bino byo biri reality gye biri spiritually gibikoze eki gye biri nti waliwo ebintu wano ebisodde ebyaliwo wano nga biri evil ne Sitaani nga tanaba kutuuka wano ku nsi byaliwo kakati example nagikuwadda nti waliwo ekisolo ekyayaniriza Sitaani ku nyanja ekyo kisolo kyaliwo evil ani akitonda anti Katonda nkyengezaawo kubagamba waliwo ebintu ebifallen angel ebyali byajjemadda nga in existence of God when he was creating at the first mu bibumbe oba tuyite ebibumbe mu bintu bye yasooka kutonda edda before even thinking of this earth okitegeera wabaawo ebintu ebyakola ki ebifallen angel ebyajeema okitegeera mu kujeema kuno byali tebisobola kubeera eri mu Katonda bwe yabeeranga n'abamalayika okitegeera byali supposed to be cast down eno mu kizikiza wekityo bwe kiri era ebyo bi creatures ebyo biri spiritual tebiri ki tebiri physical era abantu babisinza era abantu abamanyi ebintu biri evil ebintu byekizikiza babimanyi okitegeera kati webiri ngenda bikulaga webiri no mu Bible webiri ebyongerako kati kankubulire kino toyina okutegeera nti oba kino kyagala kuvaawo nti Sitaani wabanga yali ng'agenda kusuuliwa wano ku nsi yasuuliwa
okujja ye n'awamba obufuzi byonna n'akolaki n'abiwambiramu. Okitegedde obufuzi bwa bino ebisolo we bino ebisolo. Era bw'olaba mu Bible bw'obanga osoma Bible erinnya lya Sitaani lyapiryalinga mu Bible mirundi 49. Naye ate erinnya lya evil spirits oyinza okusanga nga lirimu 100 oba demons. Okitegeera lirimu ojja kwesanga nga lyapiryalinga 100 200 times mu Bible. Okitegeera lwaki nti ono ye Sitaani bwe bamusuula mumanyi olugero lwonna bwe bamusuula wano ku nsi bali bamanyi bagenda kumusibira ddala agende mu kinya kitakoma eyo mu kinya kitakoma wansi eyo waliyo enzikize ate muliyo ebyo bi evil ebiri cast waliwo ekisolo ekiina amayembe agavoola Katonda era kiri mu Revelation eyo gye kiri ekyo kyo kyali evil era bakika kyavoolanga Katonda bwe yakitonda ne kitandika kumuvoola era ekyo kisolo ku mayembe gaakyo kuliko crowns ziwandikiddwako amaanyi gaboolaani Katonda. Okitegeera waliwo ebyajjema dda nga Sitaani tanakola ki kiringa nga bolaba celeb oli bwabeera celeb ali kumpi ne Katonda eggulu limumanya n'ensi ekola ki emumanya kubanga yali musinza bwe yasinzanga buli kintu kyonna wabeerangawo presence yani ya Katonda. Kati yes Lucifer yali amanyikiddwa everywhere yalina amaanyi yalina obuyinza kusinziira Katonda ngeri gye yali akoze eki amutonzeemu amubumbe amuunzeemu. Tegeera kati bino bi evil spirit bino bimu fallen angels bimu byo byali already nga bi existinga byowulira mu bino bi dinosaur wali owuliddeko mysteries about dinosaurs ebyo byonna bi creatures we biri mu spiritual realms biri spiritually. Okitegeera ojjukira bulungi nga malaika wa Katonda bwe yali asindika ansa ewani wa Daniel nga ali mu kusoma nga ali mu kusaba teyali Sitaani ye yakwata malaika bamuyita mulangira waki wa Perusi w'Abaperusi. Gwawulirako erinnya lya Sitaani Sitaani nakwata malaika Katonda gwe yali asindikidde gundi nedda omulangira w'Obuperusi omulangira w'Obuperusi. Okitegeera eyo nayo tujite dynasty mu Luganda oba byebiki simanyi dynasty bubanga bwakabaka bwo obo nabo bulala Katoli wabanga yali mulangira kitegeeza waliwo kabaka mwekyo kifo mweyo nsi y'omwoyo. Okitegedde kati ebintu bino gye biri oluusi ogenda noonenya Sitaani oba n'okuba Sitaani kumbe ne Sitaani gw'okuba si yali mu kutulugunya. Mbadde mayiwe yawamba bonna yabawamba kati bakozi be bali under ye yabawamba kati kiringa bwolaba America efuga ensi zonna. Okitegeera okitegeera kati era ekyovula ziba zijemye naye kiwandikiddwa nti ye super power ya afuga ensi zonna. Abaana bavira dimero biki okitegeera lwaki bakambwe kati uwekito wekiri ne Sitaani aba kimanyi nti waliwo oli gundi guli gusolo nago guyina guki gukambwe. You understand? So wali emizimu nga oba ebisolosolo nga babikola ku bwalu byo nga tebijja order wa Sitaani. Kati nga we nkugambye Vladimir tayagala America emufuge naye era kyawandikiwa bebafuga ensi oyo kale walogo baita Sadi Madi Badi Kim Jong Un mafene. Okitegeera North Korea okitegeera naye nga era bajja kugamba nti America yefuga naye nefugiramu ki kati ne Sitaani bwatyo bwali mu bakabaka bwe bwafugiramu era mulimu ki mulimu bafuntusi bache waggula mwe bali bafuntulira ddala
ate naye abamanyi abawa respect era gamba amatwale temugagendamu. Nze nkubuulire ebintu bimu biri bya buziba naye kyensaba Mukama abikuleki ensi yo y'omwoyo. Kati ngenda akulaga ebintu bingi evil and demons biri bingi nga tekuliko erinnya lya Setaani. Buli wosanga Setaani ng'omanya ono yalyani Setaani. Mukama yebazibwe. Kati gwe soko ogende ku Bible eyo tugenda kusomayo koko. Njagala onsomere Abefeso 6 kutandika ku lunyiriri lwa 11 na lwa 12. 12 yokka kubanga eri twazisoma somadda. Abefeso 6:12. Kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza. Waliwo Setaani bagamba wabula ne Setaani. Ekyokubiri n'ab'obuyinza. Ab'obuyinza kati olaba waliwo betuyita ab'amasaza. Badde maybe bano tugeze nga Ssekiboobo yatwala essaza lya Ssaabasajja Kabaka eri ekyaggu. Nedda ssebo. Nti Mukwenda yatwala essaza lya Ssaabasajja eri eno. Bali bo basalawo bokka. Gerere essaza. Beesalirawo bokka nga Kabaka tasazeeko. Bwano teboogera ku masaza gano ge tumanyi kifudo. Nga bw'olaba masaza gano nga bw'olaba Kabaka afugira wano naye ate Bunyolo era waliyo Kabaka waayo. Okitegedde sigamba nti Uganda yonna mulimu Kabaka ki omu. Era ensi y'emyoyo bweto bweyimiridde. Bweto bweyimiridde. Tugamba ab'amasaza kata ab'amasaza mwe muli ogenda kusanga obwakabaka bw'Abaperusi buli mu bbanga eryo lyeggulu ddala eryo liri mu space. Okitegeera ezo phases zonna ziri wano mu spaces naye ziri spiritual. Wova kuba amasaza waliwo ab'obuyinza. Okitegeera bo bali babeera ab'obuyinza bo department yaabo bakolagana neki obuyinza muntu wobeera n'obuyinza kiba kitegeeza obeera n'amaanyi agafuga. Si kyekyo bwe kiri. Okitegedde kati Kabaka afuga mu b'obuyinza si ye Kabaka afuga mu ba masaza. Okitegedde abaddako n'abafuga ensi. Ati abafuga ensi eno mwe muli neki ne Setaani. Mwe muli ne Setaani mu kufuga ki ensi n'ensi y'ekizikiza ne wansi w'ensi. Okitegeera no mu bunya butakoma ne walala wonna abafuga ensi. Abafuga ki ensi. Kati oyo nayo Kabaka mulala. Bagambye ab'omu kizikiza kino. Abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebyawaggulu. Emyoyo egy'obubi mu bifo byawaggulu. Mukama yebazibwe. Omwo temuli mu Setaani. Olabyemu Setaani? Kati mmayi bano bonna bayejenti be. Setaani era Yesu amuyita ki? Setaani. Genda Luka 10 tandika ku lwa 18 oba 17 awo. Luka 10:17. Awo abo ensanvu bwe baakomawo n'essanyu ne bagamba nti Mukama waffe ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo. Ne baki? Baddayimooni si Setaani. Batuwulira mu linnya. Wulira Yesu kyabaddamu. N'abagamba nti nalaba Setaani ng'avudde mu ggulu okugwanga okumyansa. Mukama yebazibwe. Yesu yebazibwe. Baddayimooni baawuliriza bali ate ye n'abaddamu nalaba Setaani. Waliwo mukambwe. Okitegeera oluddako olw'19 laba mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota. Yatuwa obuyinza kubanga obuyinza okulinnya ku misota. Waliwo emisota lindako togenda mpola. Waliwo ensi ya gasota. Okitegeera waliwo ensi yaki? Ya gasota. Agasota neki
okulinnya ku misota naki n'enjaba ate waliwo enjaba mu nsi y'omwoyo atuwadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku ebyo byonna n'amaanyi gonna ag'omulabe so tewali kintu ekinaabakolanga obubi n'akatono. Mukama yeebazibwe, Yesu yeebazibwe. Njagala akulaga wano ate tuba mu bwakabaka bwa Sitaani. Yesu bw'ayogerako kubanga bwakabaka bwa Sitaani bo bwina assignment, bo tebuli mu kwonoona bwonoonyi. Assignment kubanga bumanyi Sitaani amanyi bulungi nti abalokole oba bwakabaka bwa Katonda gye bukoma kubuulira enjiri n'okugoba zidayimooni obwakabaka bw'eggulu bujja kujjula. Kati Sitaani ali ku assignment, tayagala ffe abantu kubuulira enjiri, bantu kukola ki? Okununulwayo. Eyo assignment ya Sitaani kubanga yali popular. Kati ye yefuula ne yeggulumiza. Jjukira Sitaani yalina amalala ne yeggulumiza kusinga ebyo bidayimooni ebintu byembanyonyodde byonna ebiri mu nsi y'ekizikiza. Okitegedde anti olwabiri lusembayo tudde ku kirala mbanyumize. Naye ekyo temukisanyukiranga kubanga badayimooni babawulira si Sitaani. Badayimooni be babawulira. Okitegeera ndowooza ogenza ontegeera tonaba okyagase kasaabo bakutegeera abo bakama banga naawe olina okuntegeera okyagase. Temukisanyukiranga kubanga badayimooni babawulira. Badayimooni bakola ki? Bawulira. Kakati no kankubulire mu nsi y'omwoyo. Mu nsi y'omwoyo waliwo ekyoyo kye bayita Azazeri. Azazeri oyo atera kubeera mu ddungu oba mu kibira oba eyo gy'atambulira spiritually. Azazeri ono ayina omulimu gw'amaanyi yavunaanyizibwa kye tuyita sadaaka, sacrifice. Okitegeera kakati bw'osoma mu Bible mu Baleevi nerabidde olunyiriri nti bw'obanga wabanga eri edda ng'ogenda kuwaayo Do you believe that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Esadaka kulw'ebibi by'okoze eki byolina waleetanga mbuzi meka 2 emu bagisalanga emu ne bagita ne yeetiika ebibi byo n'egitwala eyo mu ddungu. Kati Azazeri yavunaanyizibwanga bino ebibi kwegamba ye Azazeri bibi byonna bimwetuumako bwetuumi. Kati tumuyite ki? Malayika yagwa? Yes. Naye yagwa Sitaani yamusangawo already. Okitegeera era Azazeri enfaananaye eno waggulu mutwe gwa mbuzi, wano bode yaki ya muntu, ebigere wansi bya mbuzi. Era bw'oliwulira abanga mu nsi y'omwoyo oba ng'olina ekirooto ng'olose nga waliwo owalabye omuntu naye nga mutwe gwa mbuzi, manya oyo Azazeri. Ate oyo mukambwe kubanga ye avunaanyizibwa ku saddaaka zonna kaabe Sitaani alina okuyitira wuwe oba saddaaka ki ze baagala, oyo yeetiika saddaaka ekyoyo ky'okusaddaaka. Alina department. Okitegeera. So lwaki mbagamba bintu bino nti olina okumanyanga nti oluusi ogobye Sitaani agaanye naye nga waliwo ekintu ekirala
kijira nga kyefaananyiriza mu ngeri emizimu oba sitaani kiva wa sitaani naye nga tekivudde wali wa sitaani okitegeera naye ng'olina okusaba nnyo Mukama ensi y'omwoyo ebikule osobole kutegeera ekiri obuziba okitegeera ekiri ki ekiri obuziba osobole kubeera nkokola ki okirwanyisa okiwangule kyovola abanze nga sinaba kusabira nina okusooka kutegeera mu nsi y'omwoyo era kyovola nkubuuza bamma oli otya ebirooto oloota bifaanana bitya bamma obulwadde olwotya ekiro weeyisa otya ekiki ekibaawo bw'obanga nga ewa yazibuukako nsooka kutegeera wezibuukako olaba ki okitegeera kakati ffe tuba basabo abamanyi ensi y'omwoyo ate bamanyi ebirwadde by'omwoyo kyovola nsobola kusaba nentegeera nti kyensabira oba kyenjokya kyekino ate newesanga nga nkusabidde okoze eki ng'owonye ate so nga bakutambuza mu bapasita bangi mu basabi bangi nga byakola ki nga byalema olina okusooka kutegeera omulabewo yaani mu nsi y'omwoyo oba ava mu kizikiza oba ava magombe oba avudde ali mu ezo rims ezo zifugirawo mu bbanga okitegeera kati bajja kubuuza Yesu kubanga wiki eno enkya Yesu bagenda mutwala mu maaso ga Patio Pilato bamwita Ponti Pilato kyogere lyonna Patio Pilato yani Pilato Pontiano Pilato bagenda amutwala Yesu ene week eno yennyini okitegeera era ziri 17 ku mwezi gwa 2025 ensonga lwaki njogedde kwa Azazeri yakuvunanyizibwa ku saddaaka zonna abaana basaddaase biki njagala kufuna obugagga biki ne wano mu Uganda wano Azazeri ayinayo kitebe kye era waliwo akayanja kwatuula kwe bayitira bemanyi bulungi eno mu Kampala mbamanyi spiritually si physically temubampitira buizo kubampitira ne bamubambuuza Mukama yebaziwe kakati ensonga lwaki ndese ekintu bwe kityo waliwo ate omuntu gwe tusobola ayita omuntu kubanga yabeerako muntu ye Katonda yamusindika wano era oyo omuntu yabeerawo yaliwo nga Katonda atonda ensi naye nga mu butonde Yesu yaliwo emaze ne mwogera Yesu Mukama yebazibwe Yesu ate yajja ne saddaaka kubanga Azazero yali tasobose Azazero ne beegatamu ne sitaani ne bafuna amaanyi okitegeera ag'okubeera nga bonoonesa ensi eno yonna nga bagikutte bwe bati nga abantu batono nnyo kubanga biseera ebyo osakusanga muntu yayonoonye ekibi kinene kitwala ente mwavu talina ki ente genda kukola ki kwenunulayo okitegeera talina mbuzi ekola ki eyenunulayo kubanga Azazeri aba abanja wakoze ekibi ate yakulumiriza mpaka nofa bakubanga mayinja paka nofa kati ekyoyo kya Azazeri kyekyali kifugira mu biseera ebyo osimanyi muntegera bulungi waliwo ekiseera Musa bwe yalinya waggulu ku lusozi bana ba Misiri bana ba Isirayiri ne bakolayo akanyana ne bakakola mu golodi ebyo ebigundi bi foreign angel ebifaanana we biti sitani byagoba byali bifaanana we bitu kati waliwo ekirala kifaanana ki enyana lwaki nti ebyo byonna bintu webiri wano biri evil ate lwaki nti bwogenda n'otunulira abasalafini oba abakirubini awo ku ntebe ku Namulondo ya Katonda ojja kwesanga nga bino bi evil bimu byagala kwefaananyiriza byefaananyiriza okitegeera ojja kwesanga waliwo omutwe gw'ente waliwo omutwe gwa muntu waliwo an eagle head nga waliwo omutwe gwaki gwendiga Mukama yebazibwe amina nga oyo they are very strong and powerful angels abatava eri Katonda okitegeera so ebyo bitonde ebyo evil creatures bibeera nga byefaananyiriza we bityo
okitegedde kati mbadde njagala tusome 20 mu Matayo 28 nga tumaliriza mbalage lwaki Yesu yali ali supposed kufuuka saddaaka ng'alina okuva mu ngeri yonna okununula ensi eno kubanga sitaani yali amamidde n'ebyo bikuricha byonna nga bigenda kulya buli ensi eno yonna bijirye buli biwoomere omusaayi bitumalewo. Matayo 28 kutandikirawo olwokubiri laba ne wabaawo ekikankano tandikira ku lusooka naye olunaku lwa Sabbiiti bwe lwali lugenda okuggwaako ng'olunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu n'atera okukya Malyamu Magudaleena ne Malyamu owookubiri ne bajja okulaba amalaalo laba ne wabaawo ekikankano ekinene ku nsi ekinene ku nsi kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu n'ajja n'ayiringisa ejjinja okuliggyawo n'alituulako naye ekifaananyi kye kyalinga ku myansa n'engoye ze zaali zitukula ng'omuzira era entiisa ye n'ekankanya abakuumi ne babanga abafudde naye malayika n'addamu n'agamba abakazi nti mmwe temutya kubanga mmanyi nga munoonya Yesu eyakomererwa olw'omukaaga tali wano kubanga azuukidde nga bwe yagamba. Komaawo Mukama yeebazibwe. Awo tugenze kwa 28 twabadde tulisaba kusoma kwa 27 ng'egwayo eri munda nga ngeza kubalaga ensonga lwaki Yesu yagenda ku musalaba. Anyway kamba nyonyolerawo ensonga lwaki Yesu yali alina okukkiriza kugenda ku musalaba. Musajja wato kiseera kyatuuka n'awulira obulumi n'awulira entiisa nga magombe galwana n'agamba Katonda bannaye kino kikompe. Yesu namugamba taata kino ekikompe kinsuseeko okitegeera okitegeera naye malayika wa Katonda yajja n'akola ki namugumya bw'amala kumuguma Yesu n'akola ki n'anywera kwolwo lwennyini bwe yali asaba omusaayi gwatonya eziga lyatonyamu omusaayi tegali mazzi naye kumanya okunyolwa n'eggulu ngeri gye lyali litudde. In fact eggulu lyali singa Yesu agaana banaye Yesu tagaana kubanga mission ejja kubanga ekoze ki ngefudde okitegeera. Yesu nakkiriza n'alwana mission n'agenda ku musalaba ne bamukwata ne bamutulugunya ne bamukola bye bamukoze ne bamuteeka ku musalaba okitegeera ne bamala. Kati mwe mulowooza Yesu yali ku mission emuyoka. Yesu yajjira wano mission ziringa nnyingi nnyo naye mission yasooka okukugula n'omusaayi okuva mu ebyo ebyoyo byazazeeru by'okubeera nga otwala esaddaaka mbu saddaaka emu ne bagisala eno endala ne bagita negenda mu ddungu. Mukama yeebazibwe. Yesu kumanya yalina amaanyi yakwata ebino bikricha byonna n'abiteeka ku tension okitegeera. Kati byali bigolokose nga bimanyi kati afudde awedde kubanga biriba spiritual singa bali baleeta ebe spiritual ebyo ebyali birumbagana bana abantu abali bata Yesu wandirabye engeri gye byali bitamye. Mukama yeebazibwe. Naye Yesu yasooka alina okugulayo okuvawa mu kibi bwe yamala ate omusaayi gukunazeeko ki ebibi. Number 3 yali alina okukola ki okufuula weedembe kuyitira musaayi gwe. Mukama yeebazibwe. Kakati guno omusaayi gwa Yesu ate gwali gw'amaanyi waliwo ekifo Sitaani gye yalwanira eyo mu ggulu n'aleka ng'akiddugaziza we baalwanira ne malayika Michael. Kati nga kirina kukikiriininga nga bakikiriingana ki n'omusaayi gwa Yesu. Olizo Sitaani baamusuula na buli kimu kyonna naye yali ayagala kulinnya ku namulondo yaani ya Katonda. Mukama yeebazibwe. Kakati lwaki njogedde ekintu kino? Kristo Yesu bwafa amagombe gakankana kwolwo amagombe we gakankana Yesu okukwankana yali amaze kutonya wansi mu kizikiza okitegeera. Mission yali mu kizikiza esooka kukubayo crusade abantu bakole ki balokoke emyoyo emirala Sitaani gye yali nkulaga nti waliwo abantu abatuukirivu Sitaani be yali akwatidde eyo mu kattu okitegeera kubanga tewaliwo ekintu ekisobola abajjayo
okubagula naye Yesu yagenda n'abajjawo n'abasumulula n'abajjayo mu busibe era enkeera balabanga abantu bangi nga batambulira ku street za Yerusalemu mukama yebazibwe lwaki mbagamba bintu bino Yesu yalina obuyinza wansi wensi wano makati manya balangira manya baki manya bichi yalina obuyinza bwoteka muggulu ye kabaka wabakabaka ate muggulu eyo mukama yebazibwe kati kankunyumize ngamaliriza nsomerayo lunyiriri lero nnyo kuzisoma nsomerayo Bagalatia 2 kutandika ku lunyiriri lwa 2 ndyoke nkonkludinge message y'olunaku lwa leero emizimu tegikutiisa nakomererwa wamu ne Kristo ulira soko stopping out omuntu yenna tayagala komererwa ne Kristo kiba kitegeza toli wa Kristo oyina okukiriza okomererwe ne Kristo ku musalaba mwena ku Kristo yagenda ku musalaba fena twagenda wamu ne Kristo ku musalaba era naawe olunaku olwaleero ndabira ddala ng'ogendera ddala ku musalaba akaddako naye ndi mulamu naye nze ndi mulamu si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu munze kasita yamala genda ku busalaba n'atuteera obulamu bwe yabeerangamu wano ku nsi n'agamba kati buubwo mubutwale mukoleki mubukozese Yesu Kristo ng'ali munze eyanzijja mu mataba gawa bwayise nanfuula kino kyendi sawa zino nesobola kudda mu kyalo okubeera mu kyalo nembeera yo mu kyalo nendemererwa nanfuula nansitula nanfuula eddoboozi eri mawanga oyo Yesu obulamu bwenjogerako naawe kati sawa zino nga mbuulira bw'ogenda kufuna wicheno Yesu ali ku mission leka tekibera kikujjuko banaye mbegayiride togenda nonywa omwenge toyononeka togenda nokoloweza wicheno lekebere yamazukira Yesu asobole kuzukira nawe genda naye ku musalaba genda naye mu ntaana oveyo naye mugene magome mubulire njiri muzukire osobole kufuna obulamu butagwaho akaddako nga tumaliriza era obulamu bwenina kakati mu mubiri guno gwe mulaba mbulina lwakukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwa eyanjagala kakati no obulamu bwe mulaba buno ne bwensiiba weeks myezi n'emyezi nsigala munene neewuunya Yesu Kristo obulamu bwe yampa obulamu bwe bumu Yesu bw'alina okuwa wali owuliddeko nti Pastor Edward yalwadde katate ndwale ate abalwadde bali benina okusabira nayina abasabira bw'ofuna obulamu bwa Kristo ofuna ddabo ofunira ddala toddamu kulwala era gwe nkusabira olunaku olwaleero nzikiriza Yesu Kristo akyusa obulamu bwo akyusa magenda go byonna bikusumbuwa oba mizimu oba misamba oba byekika oba biki bigenda kutta ate bikuveeko kati ganaga aga creatures gana gakwatakinga kubanga Yesu ali mugwe mutono nnyo akyali mutono naye Yesu Kristo bwe yeeyongera obungi mugwe kiba kitegeza bikulabira wala nga biba tebisobola kulumbagana mu linnya lya Yesu nkusabira ofune obulamu mu wiiki eno Yesu Kristo nga bamukube emiggo nga bamutedde ku musalaba bamuteekawo oba enkya oba Friday yenkya genda naye ku musalaba genda naye mu ntaana ozuukire naye ogenda kubeera w'amaanyi wiiki eno Mukama akumpeera omukisa funa obulamu bwa Kristo munsi y'omwoyo n'ey'omubiri ojja kunyumirwa Dawudi abuuza abantu singa mutata Goliath agenda kufunamu ki bamugamba agenda kufunamu obugagga bungi nnyo ogenda kufuna n'omuwala wani wa Saulo Mukama yebazibwe mu Yesu temuba losi mu Yesu ofuna dabo olaba bw'okkiriza Yesu oba ogenda kufuna dabo Dawudi amala kuta Goliath n'afuuka mugagga ekyokubiri ne bamuwa omuwala wani wa kabaka wowasa muwala wa kabaka oba mwavu toba mwavu ekyokusatu ne bamuwa enyumba ye ne balekerawo gisolooza musolo n'afuuka mwamika
Dawudi atandika kufuka kabaka nga maze kutta Goliasi. Waliwo ebintu by'olina bikufukidde ki Goliasi, naye ate tomanyi Yesu gw'olina. Yesu gw'olina asobola kusinga era asobola kubira ddala kibeerabeera ekyo ekikwetoolodde ate ne kikujjayo mu bunnya. Sabira era nkulagulako nti wiiki eno bwe Yesu aba zuukira wamu naye ate ofunire ddala obulamu obutaggwaawo. Mukama banjagalire, mbaagala nnyo, Mukama bampeera omukisa. Weewaawo tusinkane mu story endala scrolling nyingi gye ziri. Mukama abatukuumire. Export TV to the world.